kulamusana nyosizo kubanga otulaba yavuga promoter YouTube channel ko kuri TikTok wonna kubanga abali kune Caspat ende kozile tunaye atulwe oyogera ne wansi kune Caspat ku kamera no wona ko tulese agayiza kutukira kubanga atanga ye director ye mugenyi kati ya chirina ya tuke location jibalonze mfu so njya kutegeza unakola kuli machimbye bisenze kubanga tuweereza tujja kusubira maaso osiko kujja okutwega ttaka asunga abayaganyo okulaba tukola kati gwe ayetaazaako okunywa akantu kano bakayita akembiire kitegeeza akantu kano bakakola mu matooke onokalabye akembiire kozi Caspat onywamu lwaki tonywa musiraamu akantu kano bakakola bagera okuliwafu basangibwa so tugakwa tutambula nabo mpolampola olunaku olwo gwendi naye si mukwano gwange kyokka nze ndi mukwano gwe ye si mukwano gwange ye nze ndi mukwano gwe wasingana fiiti eyo era olwo yagambye muntu atanase okusala olubuto sebo mukulu mali nafunamu saposi asaposa salo omanyi nti maze nenkufuna amanya gange sinze sala nze Falasco Mugwaya tuzala mukubalo ana basala ati basala wala mu Buganda ati basobola batwala encha na bagabira mpo ngani abagabira tosobola kubona mwana nga nyina wakyaliwo kati siri salo ndi salo mu bantu nga ntambula naye sinaba kuba salo mpaka mama we Katonda bali mutwala kyosabirira sikisabirira naye toba na kitaawo nga nyoka kyali ku nsi oyina kalongwa mirundi ba mirundi ebiri ate obasabalongo era nakato babiri ne nakato waswa ne kato bonna mukyalo omu mubakyala benjawulo ate omusajja ategerekeka abeera n'omukyalo omu omusajja akola ki omusajja ategerekeka ng'osobola okuyimira mu bantu n'oyogera osobola okuba n'omukazi omu bwalwala nyakufumbira ateekeddwa okuba n'abakazi omusajja ategerekeka okuba n'abakazi okuva ku babiri paka ku bana eyo si dini y'abasiraamu era mu luzungu tumuyita feeke omuntu alina omukazi omu muzungu muyita feeke mu luzungu tumuyita feeke omuntu ng'alina omukazi omu olina omukazi omu obeera feeke bwalwala bwagenda mu byabwe leka naawe tolina mukazi omusalongo siina mukyalo omu olina mukyalo ate oyinza okubeerera n'abaana abawera ng'olina omukyalo omu omukyalo omu ayinza okuzaala abaana nga bataano olina abaana mukasa omusajja tebambalya nzaala naye ttiimu z'omupiira bbiri omupiira bbiri ekitono weziri ate ez'abawala babaka nziyinza okusingako ku ttiimu emu omusajja bamubalira nzaala kozi ogeze sigusaalongo anti kati buyinza okera ku makya nga abaana sina bakebera jjandi ene babawaggwe booli osobola okukebeza abaana sisobola kukebeza kubanga abaali bagamba nti ebyo simuzaala ne batukana mutawula nsavu mwenda ne bagamba gwe mwana gwetongoberera abaana baakula ne bafuuka ensonga kati bwe baaliwo abakebeza abatajja kufuukira nsonga gwetokebeza abaana asikebeza kati gwe Falasco nze Falasco Mugwaya ZZILI Falasco Mugwaya asaba ddiini nsoma ddiini ya Kikatuliki era sigisuusangako tokyusanga ku ddiini naye nga nawolovu bwatafiira ku bbala limu ante ku nsi teri kitasoboka mu bulamu bw'ensi tosobola kusalawo nti ndifiira mu ddiini bweti kuba buli kimu kisoboka naawe osobola kuba tewali kitasoboka ku nsi buli kimu ky'ensi kisoboka buli kimu ku nsi kisoboka poza ebintu mukaaga ebitasoboka ekisoboka tosobola kudda mu lubuto lwa maamawo ekyokubiri toyinza gaana kwebaka tewali azibiza tulo ekyokusatu toyinza gaana mu mwana kula ekyokuna tosobola omwana omuwala tayinza kufuuka mulenzi ekyokutaano omulenzi tayinza kufuuka muwala ekyomukaaga toyinza gaana muntu kufa ekyomusanvu toyinza gaana muntu gaggawala byebyo byokka ebitasoboka ebitasoboka naye ebisigadde buli kintu kyonna kyonna bekisigadde ku nsi kisoboka
Wano mu Uganda oba n'ebweru. Waba omanyi nti Katonda gyali nze gwe sikanya naye. Katonda gyali. Katonda taliiyo. Kyakwata bantu. Katonda taliiyo. Ate tufa tulagawa. Nandidde n'embeera muddugavu bwe nti nga nte ndi mubi ne mu feesi nga n'abakazi banneewala lwa bubi. Katonda takola mazimira taliiyo kubanga yandifudde omusajja omulungi. Neera yanfuula muddugavu ndi mumpi era ndi mubi. Oli mubi kubanga siwadde n'okuti wandifunye bakyala. Okwo kuwaana ng'omuntu omweru muyita omuzungu. Kati ompaana toli mubi naye nga nte abantu nga kikulu bangamba ndi mubi gw'omu gw'ogamba ndi mulungi. Oba bakwetako obubezi buzibu. Ate baninaako obuzibu nabo bambulya amazima nange nsobola okwekebera sekuba bifaananyi. Nina abaana bange abasoma mbagamba kuba yakafaananyi. Bo sibabuuza oba ndi mubi balina kungamba nti ndi mulungi. Naye nange bwe mbeera n'abantu bangamba nedda feesi yo tesikiriza. Katonda taliiyo kati mu bufunze. Katonda taliiyo. Ate si Katonda gyali yandiridde oyo omusajja oyo omulaba nga mwali. Namufuula mumpi. Kati yamufuula muwanvu ate ze kyenneegomba. Ate singa yakufuula muwanvu era wandibadde tomatidde. Nandimatidde kubanga abantu abasinga bali nandimatidde kubanga abantu abasinga baagala kuba bawanvu nange kyenneegomba. Ekitegeeza gwe kigenza Katonda taliiyo kuba nti yakuyimbusa. Si ekyo kyokka. Osanga abantu bangi nga batambuza ebigere naye nga lwalina emmotoka emu ng'egula mmotoka z'abantu 100. Oli n'agula mmotoka ya $9,750 kuno mu Benz cross country obwo obutono. Naye nga bwe baziwa abantu 20 buli omu abeera n'emmotoka. Kati Katonda taliiyo singa gyali singa akola kyenkanyi. Nina n'ensonga nnyingi lwaki taliiyo. Ziringa nga mmeka? Atwala abantu ne bafa abantu n'akaabya abantu amaziga. Ate kye ndi musikatembo ekyo kimanyi. Katonda gyali. Katonda gyali. Nkakafuki. Ali mu ggulu. Ate ani yali amulabyeko? Tewali yali amulabyeko. Era Joshua yagamba Katonda njagala kulabako bwe yagenda teyadda. Joshua ali mu Bayibuli. Joshua ali mu Bayibuli. Era Joshua yatandika bw'ati yagamba Mukama Katonda ndi mukwano gwo. Lwaki tonzikiriza? Nenkulabako nabagabo nondabako ojja kufa. Oyo gwe muyita Katonda nondabako ojja kufa. Namugamba nti sijja kufa kanzi ki. Namugamba nti kale jangu yali atuuka ku lusozi bw'ati ng'ayambuka. Namugamba Joshua kale ekibinja kyo kiddeyo. Abantu yali azze nabo nabo balabe Katonda. Kubanga Joshua ali mukwano gwa Katonda. Nga boogeraganya. Namugamba ndi mukwano gwo njagala nkulabeko. Namugamba onondabako ojja kufa. Yali ayambuka akasozi. Namugamba Joshua ekibinja kyo kiddeyo. Wojje. Kati bwe yajja amulabako katono yalaba kintu nga kiyitawo bwekiti kimasamasa. Era Joshua teyadda. Naafa. Ate yadda tewali amanyi oba yafa bati yafa. Kuba Joshua bamulinda n'ata. Bali abantu. Kakati Katonda bw'oba ogamba nti no gyali lwaki Joshua teyadda yali mukwano gwo. Y'ensonga emu kw'osiza ogali Katonda taliiyo. Y'ensonga emu ey'okubiri Katonda wa abantu bangi nnyo ebirungi. Ne bw'olaba nga tebabisaanira ababisaanira n'abaleka n'atabibawa. Kikyolaba kyo omuntu gundi egasaana kwaba. Waliwo omuntu ng'omulaba wadesobola muggereza nga n'okutegeera kwe kulyawo bwe tutyo. Naye n'omulaba nga mufunyi mu by'ensimbi ne mu birala. N'ogamba ye Katonda n'alekawo bano bonna n'awoono. Kati gwe Saalo mu by'ensimbi nga bw'olaba ndi bendi. Gwe kyolaba ndi kyekintu. Nze mbali nga kyoli kyonna Katonda yakikola. Katonda twali yali amulabyeko. Teri yali alabye Katonda. Wetufa tulagawa. Ate nte bwefeeragawa. Agiria. Naffe bwe tufa ettaka litulya. Tuleka tuzadde bannaffe. Ensi yatandika mulimu abantu. Eggulu twali yali alirabyeko. Singa eggulu gye liri. Singa maama wange bw'akoma wanyumizaako nti mwana wange weeyise bulungi eggulu gye liri ne Katonda gyali. Ne maama takomangawo. Ani yakomawo n'anyumya nti eggulu ddungi. Maama okasooka afa. Takomangawo. Ate nga nali mwagala nnyo.
wali osinga okwagala ekitegeeza Katonda bakyawa mukyawa olw'okutta maama wo saamukyawula kutwala maama wange sinakakasa nti gyali kyenkakasa nti gyekiri maama wange kubanga yanzaala byokasa nti gyali mu ttaka maama wange yabeera ne taata ne bazaala nze muzalira abaana tuli bangi omuganda tebamalira nzaala anti bombi bali bafutuoganda tuli bangi gwe mumama wo olwakome ndi wakuna olwakuna Salongo falasi bamuzaalawo banzaala mu kitundu ky'Eruweero kati bayitawo Sekamu Tereza mpuli banzaala mu kitundu ky'Eruweero kati gwaki kati anti kikyo kati gwe bakubuza ndozaala logani Mityana ogamba nti Mityana nange kyegambe bazaala Luweero wogamba nti bazaala mu kitundu ky'Eruweero kati anti kati kitegeeza wera gye bakuzaalira waliwo okyusiza bukyusi asi kyusiza ombuuziza bakuzaala ludda wani nkugamba banzaala Luweero kale bakuzaalira luddawo banzaalira era Luweero maama era gye bamuziika maama wange bamuziika Masaka ebijja byabwe biririddawo ebijja byaffe biri Luweero Sekamu ne muzeewo gye bamuziika muzeeyo wange aliwa yenna akuzaala omusajja ekyo ekibuuzo kiyinza okungalira okuddamu tudde ku kya maama maama wange bamuziika Masaka muzeewo omusajja wange gyali tewali mwana gwe bazaala nga talina taata kati muzeewo omusajja abeera gyali mulamu gyali oba gyali oba Katonda yamutwala dda naye gyali olinga akula okukolagana muzeewo wanje olinga akuza okukolagana muzeewo nga sikolagana muzeeyi wange okukolagana muzeewo yatega lwaki omusa taatawo gyali nagamba gyali ne maama ye bamuziika maama Katonda maama yagenda dda mukyemuyita ati Katonda yamutwala ani aba yamutwala ettaka lyamutwala so si Katonda anti ensi etuuka ekiseera ng'eraba togyako nga bonna wangaala ebbanga ddene ojja kukola ensobi nnyingi negamba kankutwala ekyo Katonda yakikola ate gwotalabangako nze naba Katonda babiri maama wange ne taata abaana sibamanyi ate ng'oli musajja mukatuliki oganye mu kyaki n'osaba anti kakati ku Kristu ne Mariya ani Katonda taliyo oganye mu kyaki n'osaba nina mu kyaki n'ensaba nendwawo nnyo omaze ebbanga kyatugenda okuvala nakati bwempeta mu 27 nizabana kagana ebiro nga 6 wagattibwa n'empeera tokizenda Katonda gyali bati wagati bwempeta ate abantu batuka ekiseera ne batuula ne bateekako omuntu ne batuumawo nti waliwo Katonda ne bawandiika empisa botta munno ofuma munno baali baleese empisa toyendanga tobbanga towayirizanga muntu w'abandi kati ebyo byokka bye batondawo ne baleeta nti waliyo Katonda taliyo twali yali amulabyeko owakanya ntaliyo olwakoti wali yali amulabye oyo mwami azze DJ Osi nsobola omutuuma kyenjagala kyonna okugezanga anti ensi ezasooka okulabuka baddira ente nebeera mu ofiisi ne bagisinza kyogamba zibotimamuye nti Katonda gyali nsinga ki okugezanga China basinza India basinza bisolo China India baddira akatuntu bakateekawo musonda ne bakasinza bajjajjaffe abalasange abatusookawo abaganda abatusookawo babayitanga balasangeye bagendanga ku lusozi ne basinza omuti enkuba n'etonnya kati byavaawo ati kati obirabawa okwo tekwalinga kusamira gwogamba gende wa faaza wetonde akusonyiwa ebyo byewakoze faaza muntu munno anti aliko omanyi ga Katonda ani yagateekako ogenda wali n'osaba n'owandika n'ekisabo kyo Bayibuli bawandika mpandiike baagala kugamba nti yakka Katonda giwandiise ani egiwandiika ekitabo kya Katonda kyakka ffe twagiyiya netugiwandiika ffe abantu nakatulina bye tuwandiika nga twagala abantu babigoberere abantu ntu abatategeera bulungi babigoberera
Omulokole siri mukatemba kyegamba nkitegera bulungi sinywa mwenge wadde sigala. Bible bawanika mpandiike ne bateekamu Abefeso Zabbuli 23 ebyo byonna byakugumya. Balabanga omwana ayinza kulimira taata we ne baddira Abefeso 6:5 negamba nti gwe omuzadde tofunanga obusungu ku mwana wo ne bukuzibirako kale enjuba ne bugwirako. Mubonereze asobole okuwangala ennaku ennyingi ku nsi. Era bakikomyawo wa muzadde nti ye Katondawo. Wano mu Bayibuli mwe mutagisoma bulungi. Bagamba batya Bayibuli Abefeso 6 egamba nyinza obutakatereza bulungi naye ye anaawuliriza ajja kuba akategeera. Abefeso 6 egamba okubonereza omwana wo obusungu enjuba tebugwirangako. Obonereza omwana wo kati n'onyigira omwana wo okuva ku makya paka enjuba okugwa. Naye mubonereze asobole okuwangala ennaku ennyingi ku nsi. Era bakikomyawo nti maama wo ne taata we bakatonda bo. Otyanga kitaawo n'ennyoko. Ekiri mu Bayibuli. Ekiri mu Bayibuli gye bawandiika obuwandiisi kitabo Bayibuli kitabo bakiteekawo kutukwatisa mpisa. Nga kati mesobola kugamba naye musajja gwe nenkujoogerera. Nenkujooga nenkuyisaamu amaaso. Bayibuli ekitabo yakka. Bayibuli tekkanga. Abaali ku nsi twalabanga abantu batta bannaabwe bakola ebikyamu ne tugamba tuwandikeyo ekitabo. Mwagamanga g'ebweru kubanga bagamba nti abaana ba Yakobo si be bawandiika Bayibuli abaana ba Yakobo. Bagamba nti Yakobo yadduka yatya obutemu omukolako obulabe oba Esawu n'addukira ku nnyanja n'atuukayo yavaamu abaana ba Isirayiri 12. Ng'agenze ku nnyanja yasanga omukyala eyo gye yasanga omukyala nani mwogeddeko naye waliwo ekisali kirungi bagamba nti yasangayo abaana bakojjaabe 2 n'abawasa. Yakobo yasangayo era kanoonye bulungi nakokwe kali mu Bayibuli nti Yakobo bwe yadduka ng'adduse Esawu yadduka ku kizinga n'asangayo abaana bakojjaabe 2 n'abawasa. Kyali tekikkirize. Anti awo ogambira nti Katonda nedda ffe ne waffe tetukikkiriza. Eno mu Buganda naye bwalala toyinza kuwasa mwana kojjaawo abeera maama wo. Katonda yali ajja mugaana nti nedda. Era Katonda singa gyali singa Vatican abantu tebafa naye naye waliyo abafa. Singa Katonda era gyali singa bapaapa baffe tebafa naye naye waliyo abafa. Kakati Katonda singa agaana Katonda bwe ngambira nti taliiyo hata akaana akataka akazaalibwa ate natala omukulu ennyo. Kati gwogabani abo batuuka kiseera kyabwe ne bagenda. Batuuka kiseera kyabwe ne bagenda. So Katonda singa abadde gyali addise mwana muto. Katonda singa gyali kasinga mpamvu yawanvu yako fuuti emu nange ne ngamba ndi muwanvu ngenda n'ebitabo ne bagamba omusajja ogwo ogumpi. Gwanyiga lwakuba yakuyimpuya wangi yanyiga lwakuba ndolabagulu sanyiga lwakuba yanyimpuya. Anti we ngambira nti singa Katonda gyali singa abantu abawa kyenkani waliwo gw'osanga yasuze enjala abalanga emmere bagiye kasase. Ye bw'ati wakole enteekateeka ze ekyo nga gwokyogere wakole enteekateeka ze ye musalawo bw'ati bw'asalawo nga ye omutonzi w'ensi. Mpaliisoni lwaki akola ati kwe kwagala abantu fena sigali yatuteekateeka nga twenkana agasalo kwe kwagala kwe tusiiba ng'ate yatutonda tubeere bulungi ku nsi n'atutonda tulye ensi ng'abamu tebagirya. Wali afuna mu kusinza ku levo y'omuwali. Waliwo abasula ssebo asula olwali ekya n'afiira ekyokulya. Kati nze mu nsawo nina 10 naye twali alina bukadde 2. Oyinza okuba nga ziyagala okutamba nazo. Ze mbadde nazo kuba toli musajja mwavu. Kubanga nti Katonda agamba nti aba mumirimu osobola okuyimira mulayini eyo yaba. Kati ate ekyo kireese otya? Mbuuzizza bulungi. Kubanga nti falasi n'eyabaavu yiino n'eyabali obulungi yiino n'eyabagagga yiino oyimiriramu yiino. Kusa nasimanyi ate oyinza kumanya nti oli muganda abantu we bakulaba.
kati bw'oba ondabye nsobola okyebaza bw'oba ondabye sikulabye leero oba tandi kukulaba naye nga nze kyemmanyi kiri ekya Katonda ky'Obuganda abantu bangi nnyo bajja baguma Katonda gy'ali ajja kulaba naye Katonda taliyo abantu baffe e Rwanda nga batunuulidde abantu baffe e Luweero nga batunuulidde ne baffe Isirayiri nga batunuulidde ne baffe Congo nga batunuulidde ne baffe Sudaani nga batunuulidde ne baffe buli wamu nga batunuulidde abaana abato abatalina musango ate ababatabo ne basigalawo nga batambula kati Katonda yandibadde agamba kale gyose muno naawe fa simanyi bulungi nti lwali lwa Museveni sikimanyi bulungi naye kanjogera tukyemanyi nti Rwanda abantu bafa nnyo naye Katonda tabagambangako nti nedda abantu ne bafa e Rwanda abaana abatono abakulu ne bafa e Congo ne bafa e Burundi ne bafa Sudaani kati baabana bali mukufa eyo mu Gaza n'ewalala kati noga nti Katonda gy'ali yandibadde stopping ebintu ebyo kati abantu bali mukufa mu Ukraine buli lunaku ekya Katonda nyinza kiwunzika nga ngamba nti nedda Muzeeyi Falasco bamuzaalira Luweero Muzeeyi Falasco bamuzaalira Masaka egombola Mukungwe mu Kasamaliya egundi yakutwala MPO tantwalangako kubanga navaayo dda wava Masaka wine nava Masaka 87 79 nali Kampala nazaalibwa 19 gwe musajja mwaka ki omwaka sigumanyi naye ntebereza makati ga 5 mu 8 kwa 5 mu 7 kubanga abantu benakula nabo kyekiseera mwe bazaalibwa oyinza okula n'omuntu n'ogamba naye ono tuyinza okuba twalituukana emyaka abantu bedda abasinga tebamanya myaka mu bazaalibwa naddala bafiirako bazadde baabwe mama yafuna emyaka amange yafa ddali tuni yafa oli mwana mukulu ki mamange yafa nga ukusi yafa okyasoma Devi emirembe egyedda ng'omuntu asobola kuzaala mangu nangu mwana okuzaala munyini kyogambye asooka maize kano nti yafa akyasoma mama yafa osoma ekyokusoma nisijja kyongerako naye ngaera nasoma wasoma ekyetaagisa nasoma era nensomeraga naye ebibiina byange saagala byogerako kubanga byali bya junior otegeeza twasomanga bya junior nti byamaze junior 2 byamaze junior 3 byamaze junior 1 kati ebyokusoma si kirungi kubyogerako nnyo naye nga byoweebiri oluzungu lumanyi n'okuwandiika mwagala ki oluzungu olumanyi mwagala ki manyi oluzungu n'okuwandiika obimanyi bulungi manyi okuwandiika Oluganda manyi oluzungu mwagala ki kati Muzeeyi Falasco ava atya Masaka ajja e Kampala 1987 nava e Masaka nenzija mu Kikajjo nenzija mu Kikajjo ewakyamani bamuyitanga Bukenya nengulawo akapoloti kange emitwalo 3,387 nazipakasa nze sipakasiza kanutandika okupakasa 1978 nengula ekibanja siringi 13 ng'okola mulimu ki nali mupakasi nga nkola mu bitundu byewaffe nasimanga amayinja nasimanga omusenyu mu Lwera nakolanga emirimu nova e Masaka nojja mu Kikajjo n'ogula ekibanja nengulawo ekibanja ng'olwali akula ensibwa waaliwo omwami eyandeeta bamuyitanga Medi zaaliwa eyo waffe nengulawo nandeeta nengulayo ekibanja naye ekyandeeta anakigula emitwalo 3 ekyandeeta ogula eno ekibanja najjanga nekyalya mukwano gwange Medi nansuza mu ntebe
ng'omuntu eyeesimba alina kalumu kamu. Ne ŋŋamba nenja kupakasangule poloti e Kampala nzimbewo enju. Nenzire Masaka ne nkomawo e Kampala nga n'emitwalo gyange eri. Ne mbuuza awali epoloti yo ne ngigula. Mwerosi ya chairman mu Kenya 87. Museveni awamazungu akagumu. Yawamba 86 President Museveni 87 n'engula poloti. N'ongula poloti. Nga sente z'obote za Museveni. Sente zaali za Museveni nga bakavunja. Bwe twali tuvunja Museveni emiliyoni bakuwanga Kasamba. Naye nga kamaanyi. N'ogula ekiba. Nenzija n'engulawo poloti. Mwerosi ya Kenya. Poloti eyali eriraanye omusajja bamuyita Sempijja. Gyali na kati. Simanyi. Kyo kyali. Ekiseera kyabaka n'engitunda. Tewagizimbamu. Nagizimbamu obuyumba. Ekiseera nekituuka n'engitunda. N'ekitunda akakadde kamu n'ekitunda. Wayiseewo ebbanga ki? Wezaaliseewo emyaka zange 5. N'olina akakadde kamu n'ekitunda. N'okola ki? Ne neekulyako emmotoka bakayitanga Fokke Corolla. Ne ngenda e Masaka nga ngenda ndaalimba. Oguze emmotoka. Bavubuka bannange tebamanyi kyezigya essente. Tuusa abantu miliyoni 1.5. Nadigula emitwalo 91. Nadigula ku Sande muganda wa Muko Investment. Newevuga. Nenevuga nengere Masaka nenevuga nensanyuka Muko. Olongokola mulimu ki? Ndi muvubuka muto naye nga nali nagulako dda emmotoka. Emmotoka yasooka agigula mwaka ki? 84. Emmotoka yasooka 84. Miliyoni 14. Emitwalo 28 egyakakati. Ng'ogeze Mavunja. Ante miliyoni bakuwanga Kasamba. Giwasookera ddala. Emitwalo 28 nga bavungiza. Bw'obalamu kugiba. Kati w'ogenda w'obala okulukozeeyo Masaka. Tewadda Kampala. Nakomawo e Kampala mu 1989 nekola edduuka mu Kikungo. Mu dduuka baliyitanga Lutagalukayo. Nga liriraanye edduuka leemu. Nga litunda ki? Natundangamu engano, natundamu omuceere, naye ng'olwo ndi mu madaala niyo omuceere gubeera mu sitoowa. Kati ne ntundira omwo. Naye ekyeyo kyaffe eky'e Kampala ne kinkuba ne ngamba mukyala wange tuddeyo e Masaka. Ye n'atya. Mukyala wange bamuyita Jjajja Nnaabire erinnya lye Nakasana. Nakato kyamuwuga? Muyina nakati. Nakato kyamuwuga? Mukyala wange Jjajja Nnaabi nakati nkyamwira n'essaawa zino ali Masaka. Omaze naye emyaka emeka? Maze naye emyaka 87 mpaka kati. Kati omugambo ddeyo Masaka ye agaana? Mugamba tuddeyo Masaka, njavu wadde agaana nga olusigaza nakola edduka nga n'emitwalo 65. Nagenda okulaba nga ninawo emitwalo 49. Ng'omuntu omusuubuzi ne manya njavu wadde. Ninkwate ku Buleezi Masaka. Noli mulekeramu edduuka? Saali muleka omuntu ayitupangisa wano Gemabula wa BMK. Awo waliwo omukyala bamuyita Alexi nga waliwo n'omulala wano batunda embaawo manyiwaawo. Waliwo omukyala bamuyita Alexi ng'alina n'ekiwalaata. Kati nze nenkola ki? Neziri Masaka n'omufaliso gwange. Ole Masaka mugenze kukola ki? Bwe natuuka e Masaka natandikirawo erukukola. Nze sitya bigo by'engudde. Ntya mirundi gye nnyimuseewo okutambula. Kati bwengwa ekigo nwana nnyonyi mukewo mangu, bwengwa ekigo nwana nnyonyi mukewo mangu. Bwe natuuka e Masaka natandikirawo okukola. N'okola ki? Netandika kusoma musenyu Bulwera, netandika kuba mayinja, ne mala amayinja mataffaali. Mu bbanga ttono nnyo nali nguze mmotoka endala. Nagenda okutuuka 9 mwezi nga tenguze mmotoka. Nguze mmotoka. Era olwagula emmoloka busaasibamu ye speed ne leero. Kampala nte mulumba 97. Kampala mulumba 9 nangula poloti wano wane Najjanankumbi gye twandiyise Semakookiro Road.
mabega wakasiwukira nzimbawo kalina eriwo kati eriko tayiro njeru nzimbawo kalina eyo bwe nzimbawo kalina eyo ebintu bikyuka nnyo ntandiko ebintu bikyuka nnyo ngula yawo moloka zikanta kanta kalabaya kanta shoti ntandika okukola olosente zijja muki olunyingidde musuubuza nte olunyingidde musuubuza emirimu gitambula naye nga nira bukanta bwange busomba amayinja busomba omusenyu buli Masaka ng'eno mpatana naye contract ez'okuzimba nazimbako obukyaki babuyita New Apostolic Church bukyaki bwali butono fuuti 25 kwa 5 obusinga mu Masaka nze nabuzimba napatananga ku muzungu bamuyita Don Freeze nalina omukisa gwange natwala abantu natwalangwa nali nsooka kwogera ne Munnakenya Oluswayiri bwe njogera ne Munnakenya Oluswayiri nayogera n'omuzungu omuzungu nanyima omulimu nentwala yasoma bamuyitanga Yusufu Kawooya nasayininga contract mu mannya agenze nenkola Oluswayiri nalweyigira Tanzania 1981 basigirako e Tanzania emyezi 8 nali nsubula bigogwa olusigala sigala kaali nebasigalayo kona ngeno waliwo sigala bamuyitanga sigala kaali yalinga mweru nga era ngeno talina kafirita eno talina kafirita eno talina kafirita naye nga bwokanya kasigala kabanga akakutamiziza abusiki bayitanga magendo kati mu interview gye twaze okukola twatesisa nti mulimu ekyamagendo mbuziza abusiki bayitanga amagendo mu 1980 79 75 79 eggwanga Uganda teryalina bintu n'amajani twagajjanga Tanzania eyo kali bayitanga sigala nagenda ngeyo nensubula sigala kyekiro kyakisinga okutambula n'omuntu alina empewo nyingi agamakanya okusigala wamunywako naawe nanywako akaseera katono nnyo nenkivaako kati kyekikwasa Tanzania ate kukusa kufulumya bintu bireeta Uganda nga siweeredde emisolo twayitanga eyo misiko n'obugaali abantu basomba n'oyingize mutukula ka Tanzania olwakatabwetuepa musango waguziza ye myezi 8 abatanzania bakwata babasiba emyaka egyeti eneze bambuusa olulala ne balanze eri muna Uganda omulamuzi nansabye emyezi 8 n'ogikola nenjikola nenvaayo wakoma unandigira ku kiwo nenzija natandikira awo ngero omuyiya bwayiya natandikira mu kusima mayinja musenyu okabulwa kwanga ngotalo mayinja bulula kwanga nganzira mayinja omuntu atasoma talina mulimu gwatya era kyokola abatasoma bangi bafuna sente kati mwabasoma buli kiseera otyokukola ebizibu mwabasoma buli kiseera otyokukola ebizibu gamba banandaba batya kyokka mu abatasoma omwami engulaba bwaba tiyagenda mu ssomero asobola ogenda nga kutta ameefu nga gatembenga gwe yasoba n'akuleka ne kawungezi n'omugambo olinayo 5 waliwo kuba kubeera muwanvu ng'oyo naye njagala kubeera musajja muwanvu ng'oyo awalikiza ni Katonda gyali mbeere nga ndasa nandikiza nti Katonda gyali okula mumbi bweti alina mpa n'obubi leka naawe kibigaza ni Katonda taliyo Katonda taliyo singa gyali singa yenkanyakanya abantu buli muntu ng'amuwaka sente taliyo byonna n'ebizimbe nebibeera wano byonna nga byabantu nga 5 gwe tolina bizimbe anti bwe mutali bwenkanya ku bizimbe byange yantoddeko nga 4 nangu abaana batayinira ddala Akalala tasobola kwabuwaza muntu ku nsi twali ayabuwaza muntu oba wazaalibwa ojja kuba bwotyo kyogamba nali saagala kubeera mweru naye banzaala nina kuba bwetyo leka kubuzaabuza abantu ebikwala kuba toli muwanvu tolina mweru
Katonda simuwalana kubanga taliyo, siyinza kuba na muntu ataliyo. Ate agenda kunzita ddi? Kati ani yazaala Katonda? Ani yatuuma erinnya Katonda? Ani yamutuuma erinnya? Kati Katonda tazaala kubanga mugenda ne mugamba Yesu mwana wa Katonda. Katonda yawasaani n'amuzaala. Katonda mwoyo mwereere. Nagwe situkumanyi bulungi nti mwoyo mwereere. Mugenda ne mugamba Katonda ali mu kyaki. Ate Bayibuli emu negamba Katonda ali buli wantu wonna. Kati biki ebyo mwawandiika? Katonda ali mu kyaki. Ate Bayibuli emu negamba nti awali abasatu Katonda abeerawo. Kati tuli wano tuli bana, kati Katonda yaliwa ffenna. Omu, babiri, basatu, bana Katonda aliwa wakati waffe. Ati yaliwa. Ngamba aliwa wakati waffe yatulawa. Na nedda ssebo. Ensi yakeera erimu omuntu. Ensi yakeera mulimu baffe. Tuzze tufa bwe tuzaala bannaffe. Tuzze tufa bwe tuzaala bannaffe. Bamaze okusira Tanzania. Basira Tanzania emyezi gyange 8 nkomeewo. Noddayo mayinja. Sayina sente siya Tanzania kwa transport. Ne bakwaye ne kasaala ne kasente. Bwebakubuuza nti okola mulimu ki oba oyagala kukola ki nti kubajja ng'obajja. Tanzania? Obaddeko okusigalayo. Kati katugeze wano omuntu akola olunaku alukola emitwalo 2. Bo wali bakuwa siringi 2. Buli lunaku. Kakati bawandiika ali mu kitabo bagenda okubala sente zo. Oba olinamu 4,000 oba siringi 10,000 mu bbanga lye bakusibye bazikuwa ne bakuwa n'ebibaluwa byo ne bakuteeka ku bbaasi be bagisasulanga ne bagamba oyo mutukula paka. Mu buvubuka bwe bakusiba emirundi emeka? Gyange nzekka toyinaako n'ogumu. Kuba otegeka okubanga bakusiba mingi. Omusajja yenna ku nsi kasita obeera ng'oli mupakasi obeera kumpi nnyo n'ekkomera oba kumpi nnyo n'okusula enjala oba kumpi nnyo n'okufa. Omusajja yenna omukozi aba kumpi nnyo n'ebintu 5. Aba kumpi n'okugaggawala, aba kumpi n'okufa, aba kumpi n'ekkomera, aba kumpi n'okukyayibwa. N'abo mikwano gyo abakutunuuliza ekiisa ekibi. Biro 5 biweddeyo. Era mukwano gwe nakusibuza mukwano gwange. Mikwano gyange nze mbalina mu mutima naye saagala balaga nti mikwano gyange kuba saagala kuba mukwano gwange. Lwaki? Era nsaba Mukama Katonda tereza bulungi kamera. Wadde tewali bikolwa biraga nti Katonda gyali. Naye nsaba emyaka gye nsigazaayo mu nsi sibeeranga ne mukwano gwange yenna. Allah Katonda bagamba nti abakkiriza mu Katonda nti gyali. Nze ekira kyange kati nina emyaka makati ga 6 mu 8 ne 9. Saalongo okweka emyaka gyali. Naye gye nsigazizaayo gyonna bwe mba ndi wakuwangaala 75. Katonda antwale kati sibanga ne mukwano gwange yenna. Twakwala mukwano gwe. Waki? Ijana ni simu. Bwe mbuli omukwano tegukola. Saagala kubona mukwano gwange. Nange siri mukwano. Era obongo ba mu program yo wandingobye mangu. Banga saagala kubona mukwano gwange. Toyina mukwano gwe. Nabeera nyo n'emikwano gwe natuuka najjo ne mmanya. Saagala kubona mukwano gwange yenna. Nkyogera mu kamera saagala kubona mukwano gwange yenna. Omukwano gulina mugaso ki? Temumenya bantu nti guli alina mukwano gwe. Tekiyambe mukwano. Mikwano gyo bali basatu bokka. Asooka maama wo, taata wo, gwe kennyini. Tewali balala. Mukazi wo n'abaana bo olaba nabo si bakwano gwo. Temulimba abantu n'obona si mukwano gwo. Bw'abaana bo si mikwano gyo. Lwaki mikwano gyange? Kati gwe olina ekizibu era mukwagala akuyambe. Osula mu nnyumba n'abaana bo ng'omwana wo alina $5,000 ku akawunti n'okera ku makya n'ogende wa Devi n'akuwasereza obuwunga. Ng'omwana alina $5,000 ku akawunti. Omusajja wuli atambuza bigero omwana wa emmotoka 12. Lwaki tamuwaako emu naye era agiwa mukazi we. What am I doing? Omwana wange si mukwano gwange n'akatono. Omwana wange si mukwano gwange. Nzaala muzaale.
nawe toli mukwano gwange n'oyo si mukwano gwange n'oyo si mukwano gwange n'oyo si mukwano gwange lwaki mubeera mikwano gyange omuntu era ateekeddwa okuba nga alina mikwano gye. Nelson Mandela yagamba mikwano gyo egiri fake egiri mukaaga. Ogusooka okuwaana ng'otudde nagyo ogwokubiri bye bakwagalako gyokusaba ebibiizo oyinza obutabimalayo ninja bikusindikira kusima obirabe okujajjata okuwaana kyotali bw'ovaawo ne bagamba kale laba oyo bw'omenyeka ng'obadde otambula ne bagamba kale laba oyo twamugamba mikwano gyo tegisobola kugamba nti okola kikyamu. Kati eggulo waliwo omusajja abadde atambula n'afuuyisa wali ku kkubo ne bamuwaana naye gwe wasoba abulaba ofuuyisa ne ku kkubo tolina gw'otya naye n'agamba siina gwe ntya naye mikwano gyo girina kugamba kyokola kikyamu oyo mukwano gwo naye mikwano gyo wana muwanyi muganda wo bw'olina gumpula omwonyumya nkolawo obudde obwagala omukatagana nnyo ninayo tunyumya naye si mukwano gwange kubanga omukwano kiba mutima gwange. Kati mu baana bo olinamu omusibe oyinza ogalira ajja okunsikira saagala muntu yenna ansikira mu mulamu gwange akyo balekedde okusikira anti sikyagala ogera kukiraaba bwe ndiba siriwo ne baagala okikola kijja balumiriza taata ayagala omusika lwaki bansikira wateekeddwa okuba omusika akusikira ebyobugagga byo anti ebyobugagga byange bwe ndiba nvuddewo eddame lyange lya mumwa omutegeeza tewaba nti bwe mbanga nvudde mu nsi nga tukututte siwali sekanyire bantutte sekamuli olumala okunziika abaana bange mu ddakiika 20 bateeka okuba nga bavudde ku saiti abaana bange olumala okunziika mu ddakiika 20 bateeka okuba nga tebali ku saiti bwe banziise buli muntu yenna abateekeddwa okugenda nennyina ku edikotas nga bazimbira sina mwana gwe saazimbira walituukira mba nimba omwana gye mukamera mpakanya oba omuntu yenna ayagala sirina mwana nti nabazaala 5 tebalina waabwe ab'emunyonyo munyo bwe mumala okunziika mudde mangu emunyonyo mwekubagiriza eyo ani kakati abaana bange banamala okunziika nga batuula batandika okugamba goli muwanvu nnyo ennyindo y'otono eyataata ali nnene batandika okwerumaaluma kati golina sente nnyingi watuloga waliwo abantu abasiru abantu bamala okufa ne babatereka taterekanga muntu wanze nsaba abaana bange kyensinga okusaba abaana nge tiyati bwe manfudde saa 12 banziikirawo newe nfiira ano nga nkwawukanyeko nyamba nobagamba nti yagambye leero tosula saagala mwana wange yenna ansuza kyekirabo kyenjagala bampe wadde ndiba sitegeera saagala mwana wange ansikira saagala kufa ne mwala malumbe buli muntu genda yalamire gye nazimbira maama wo ne baganda bo mugende mwegwanyize eyo muli bana mugende eyo benazaala ababiri mugende eyo mwabatalina banyammwe bwe nabazimbira mumanyiwo nga banyaabwe sibeera nabo omukazi ayinza obutajja naye tusooke tumale kino nti saagala njabiza lumbe saagala musika kati ebintu bonna basika ombuuza kyabintu bwe manfudde olwaleero ne banziika olwaleero olwalo lwakomeka lwamukaaga enkya kusale batandika okutunda buli kintu kyonna anti obuuza batayagala kubulya mazima ate batunde ebintu byo ate byange omuntu bwafa batakyalina mugaso yensonga laki njagala banziike omuntu bwafa agaaya toli muganda omuntu bwafa agaaya ogaaya tokimanyi saalo nga atandise okuvamu akasu bana yowaana atandise okuvamu akasu baleete omuziŋŋoonyo gwagonja bagumuteekeko wano atandise okuvamu akasu musonde sente bane musonde mangu sente baleete omusawo amakuba eddagala mu lubuto olwoba otandise okugaaya lwaki ngaaya katuyagala ebintu babitunde
olumala okunziika mu dakiika 20 muve ku site mukwate ekkubo mugende ebintu ebibadde biyambanze obuyumba bwange obuyambanze obupolotipoloti obubanja mutunde mugabanirewo ate bwe basobola baga nti bibeerewo kijja kujjawo enkaayana zitya anti waliwo omuntu baali bamuyita Fred Byendabye n'agamba nti obwavu bunnuma tutunde abalala ne bagaana Fred Byendabye n'akwata ejjambiya n'atemako oli omukono gw'olemesezza okutunda pulezidenti kati okujjamu ebyo byonna kubanga ensi erina kutundibwa okujjamu ebyo byonna banange mutunde buli muntu agabane oba kisoboka ne headquarters nabazimbira muzitunde musigalirewo kasita mulekawo gye banziise namwe gye babaziika esekamu wali awali ekijja woti batundawo wazimba ennyumba oba munayakaana ne headquarters bwe nabazimbira headquarters kyetegeeza gwe nazimbira enajja nankumbi gwe nazimbira oba Lubaga gwe nazimbira Ndeeba gwe nazimbira awali ene ennyumba gyewalaga luli eyakalina si ewali ekijjaawo ewali ekijja bakazika abadogo nze nja okusookawo saagala mwana nga asookawo kati omwana wo wafa kati bamutwala mutwalawo olwokuba tewali kyakkola naye nandisabye Allah nze mba asookawo bwaki kyenjagala nawe abaleetawo okimanyi nti emyaka gyange gyonna giramuza kabuli kyokka mweyagala kumbuzabuza nti nina emikisa mingi ng'oyo Katonda waba yampa emyaka 75 nga nina nkaaga mbambulayo emeka mbambulayo 15 Katonda waba yampa emyaka 7 nga kati nina nkaaga mu 9 mbambulayo emeka okufa kati sikimanyi nti omuntu gwe bawa emyaka gye 7 nga kati ayina 4 abulwayo 3 okufa kati ze ni mukwano gwakabulirwa kuba mubuzabuza abantu kati emyaka gye ndimu kyogamba nina essuubi ddene nnyo okwenkana gwe temubuzabuza abantu balamu kati wali awali ennyumba eyi netidde naana kugwa ate watuuseyo okumanya tenaba kuggwa tinakulaga tenaba kuggwa naye sikola wamagikola bazimba wakoma okukola mwini myaka bwe naweza emyaka 4 nagamba ndi mwana wa munaku bwe mbanga mpezesa emyaka 45 sidalamu okukola naye ekyo nekinnema Katonda gwemuyita Katonda n'atakimpa gwomuyita otya taliiyo kati nokoma okukola mwini myaka okuva mu 2007 sidalamu okukola paka kati okuva 2007 namala okuwasa mukyala wange embaga saddamu owokumika nina omukyala omu yewempeta kubanga omukyala wempeta yaba mukyalawo ate saagala muyita Mama June ye byonna obategeeza ye buli kimu nowasa maama yafa kati ono gwenfuula maama kuba taliiwo obadde yagala afuule gwe esawa yawe kyalikwasa mukyalo nsobola kuba tewali kitasoboka anti bukera kumacanga gobadde oyagala takwagala okwagala kiri mu mutima nolaba ngaobonaabona nowasa totekangagala ati ku kintu kyonna osobola okugamba nti zisaagala kuddamu kuwasa nebukera kumacanga gwoyagala taliiwo nebukera kumacanga gwoyagala takwagala tusooke ekiri obuuziza nti kati emyaka emeka nga tokola kati okuva mu 2007 sidala mukola paka kati programu yeba etya wokera ku makya wokolaki tudde ku kiri nti onosobola okutyagala okuwasaayo omulala sooka tumalirize kino bagera tukola naye otegera okubagira programu yo engeri gyogitambuzaamu saagala kusula na muntu yenna kyekisooka osula mukazi saagala kusula na muntu yenna kabiri mukwano gwoba maani kwagala emyaka nofika kuba kusula mukazi emyaka gentekakola ki kusula mukazi okuli ememe katale gweyagala ng'enyama zate njagala nyentula tekiri muteeka nti olina okusula ennyoni mukyalawo kubanga okusula ennyoni mukyalawo tekitegeeza nti omwagala okubeera naye nyo kitegeeza nti omwagala kaosula muntu yenna sagala kusula na muntu yenna mbeera ze kasiina maka gange amaka kusula mu emyaka 68 oba 69 ng'era toyiyanga kusula na makaago gye batakuvumire gye batakuyombeseze lwaki esula n'omukazi asule nga nyombesa kati obudde bukumi kimwe tukufuna amazzi
kyogamba Yesu kyogamba engeri yanajjamu mu sisi gye ndivaamu siina omuntu ampa amazzi ate ampa gaazi okufa kw'omuntu bwe kutuuka ne bamuwa amazzi liita 10 era afa ne bwe mutwala mu ddwaliro era afa abantu abatwala ejamani ne bafa kati gweosobola okuŋŋaana okufa wadde onjagala ekyokubeera nga nasuze na mukazi nti anampa amazzi nywe anambudaabuda bwe nalina olunaku lumu ku nsi yambudaabuda bwe nali muntu olwamaama nga ndi muwomu nga maama tamanyi kyaweese nange ali muntu simanyi muntu gwendi naye ani yankuuma nina amaka gange mbeera bwomu nsula bwomu bwe ngoloka kumakya nga ŋŋenda awantu wenjagadde nga nfuna ekyokulya kyonna ninayo kabiite wange yejjajja nange nga ŋŋenda ndya kamere siina maka ga mulundi mwenjagadde wensobola siina nyumba emu kyeŋŋamba buli awala ennyumba yange eyabapangisa aliwo olomuzange zesobola okusulamu ate tompita nga abavubuka abalimba oba oyagala tugenda ono wa kamera nzikulage soka kwita kyamana osina omugamba wano wange nguzaawo ono era nalabawo nawe nokakasa nti wange tekawo olomuzange nga 3 neeba anti wandimbuuzi nsulira mwemu